Eto awo entebe ku kyeggaluga nkutumiddeko. Garuga. Hey, Mama, people who went to international schools. It is not Garuga. Hey. Garuga. Hey. Munansonyiwa. Ojoga. Siri nnyo nawawa nonno. Oli wa Los Angeles. Mwamukwata yansanze awo wansi awo n'ambuuza Saimo oyagala ki mu bulamu obw'ensi ne ŋŋamba nfudde. Nanzize ebbali nankolako emikolo. Nampa n'ezo nankolako emikolo ezeezizo. Nankwata nampa n'ez'akaana kano ka mimi akazina ku lw'omukaaga. Poloti. Yazikuwa tofaayo. Bali mwami Kaketo nkubuuzizaako kubanga ate oli mulabi wa telefayina omulungi ennyo nno. Ali omuntu gw'osanga mulabi. Nga tajja kujja ku social media agambe happy way. Nga mulabi ali ku ttiimu y'abali aba TV yafu kufutu ateriiko. Wema mwagitunze mutubuulire tudonotinge. Tatukola kwate emikolo egisusse. Abalina laavu esukka. Abasajja bajjanga awo ku reception n'abakazi. TV yafu waba agigjeeko mwogere. That is so beautiful. Mwami Kaketo okutumiddeko then neri family y'omwami ab'ejjuba naye yampeeza message bami ku WhatsApp jo. Naawe nkutumiddeko yani linnya linvudde mutende naawe nkutumiddeko. Kale tutandike endowooza. Kakati olunaku olw'eggulo Anti Sheebah yavuddeyo. Anti ono waffe ow'okukyalo kino. Ow'okukyalo kuno. N'ayita press conference. Naye zimu ku nsonga ezamuyisiza press conference kwongera kutereeza linnya lye tannakwatibwako. Kubanga ekigambo rap kibadde kisusse. Nedda tannakwatibwako. Kyali ki? It was an assault. Yatogebwa. N'okutogebwa nga abawanyizi. Adamu nimbye. Ekintu ekyantuukako nali mu mmotoka bannyonnyole mu kamwa kange so that balekeraawo kugattagatta ebintu. Nali mu mmotoka. I was tripped. Yagala ekyo kifuula very clear. Ekintu ekyantuukako nali mu mmotoka yange kanti bannyonnyole mu kamwa kange so that balekeraawo kugattagatta ebintu. Nali mu mmotoka nga nze kuyimbira muntu mu lugyalo. Nga we mbagambye bita abafanzi bange ne bankwatako ne tuyimba but appropriately. Kati bwe ngenda okuyimba nze sigala mu mmotoka. Nze nyambala wabulayo eddakiika nga 15 ngenda ku stage. Mbeera n'engoye nnyingi. Nze nkola kuva ku Monday day in day out misana na kiro. So nfunamu time ya wakati wa shows nga neebakamu ku mmotoka. So nali neebase. Mmotoka mimi makeup artist wange Kamala mulimu n'amala PK1. Dirisa nga avudde mu mmotoka tutuuse we tulina okuyingira. It was a private party ya muntu waka nga alina abantu be yayita. So omuntu oyo ajja ne security y'emabega ng'emuwerekedde zisaamulaba neebase. So mpulira oluggi lwange lw'oggulawo mulungi ki nyimuka mulaba ng'ate muwa ekitiibwa. So mubuuza omulundi mulwaki ovuddeyo mu mmotoka yange tukunkonye bukoze n'emmotoka ya mukyala osanga nga ndikuwewe ebyaddako awo n'abeera inappropriate. Omanyi ekintu rape mumwa kitutte wala naye rape erina weetandikira. Tetandikira si buli omuntu atandikira nakubaka muntu. No, bitandikira kweyo nkwatirira etalina kubeerawo. Inappropriate touches. Okitegeera n'oleeta omukono gwo n'ogunkwatako ku lubuto tolina kunkwatako. Lwaki oli mu mmotoka yange? Nina kusanga wooli nyimbire wooli bw'oyagala ojje tuzinemu kubanga kyawunziza okukola omulimu gwange mu mmotoka ndi mu ttayo yange ng'omuntu eyeddembe era n'abajja ku mmotoka okumbuuzaako nabo weebanyi kye bakola batapinga omuntu ku ttiimu ne bamuzza ebbali twagala kubuuza ku Sheebah. Abantu ba ttiimu bakimanyi nze oluusi mbeera mu mmotoka yange neebase wiigi yange teriiko ndi mu mmotoka. So gwe ojja buzi oggulawo lwaki oggulawo mu mmotoka y'omukyala? And then when kugamba tomala gaggulawo nolaba attitude yange lwaki teweeyongerayo ate gwe nosigala ng'okola ki okyajja ng'okyabeera inappropriate. So nze ate ebyo ebintu binkuulirako ddala waya ze nona n'abafanzi bange mu kiseera bali inappropriate kunkwatakwatako obutalina kunkwatako nyambadde akantu kange kakomawa kiryoke sikugamba ejjangu okola ki onkwateko no gwendekanga gukola ki bondaba
omukyala yenna omubiri gwe kiri gyali okugukozesa nekyakola ki mubiri gwe. Tetuli nsolo, tetuli nkoko ng'olaba enkoko ng'ogirippira, tuli bantu. So kyenayogerera kujjukiza abasajja nti tuli bantu, abaana b'abendi abakazi bantu. If you can do that to me, omuntu buli omu gwamanyi nti sobola okwogera, tojja kumanyirira otyo, naye nojja n'okikola ki. Nagamba abaana bameka abatuddeyo, abawala abakyala be bali mu kukola bino ebintu ebyekisiru. Kaakati ekisooka okusinziira ku njogera ya Sheebah, omuntu waliwo omuntu ajja mu kifaananyi ky'abantu bwe ndowooza, naye ekisooka tuddayo bwe tuba tukola amawulire naddala nga gano ag'entertainment, of course tulina okufusingamu obuntu obuli entertaining, kubanga abaagala ebiri serious mbalagira ku ssaawa 4 zuka n'ensonga abaata 3 akire. So mwawulira nga oyagala nnyo beera serious, ffe tufusingamu ebiri serious, newebanga waliwo ensonga eri serious. Naye mu bino njagala tuwulirize Sheebah, tubeeko kye tujjamu. Sheebah agamba aba ali mu mmotoka, oli najja nga alina beesikooti be, naye mu mmotoka alinamu abantu babiri, makeup artist we ne DJ we PA. Ekikolwa kyo ekyakolebwa kiba kitutwala ku rape, yensonga lwaki tukyogerako. Naye bwe tugenda mu bulamu obwa bulijjo, okuleka ng'oli munywanjaga oba okuleka ng'olina ekikutembye, kizibu nnyo okulowooza ku ekyo nga waliwo abantu. Ekyo mbadde nsatu simanyi, naye nsaba tugezeeko kivumiintirizaamu. Noba ogenze ku munywenjaga, bw'otunuulira nnyo stories za stardom ne fame, eryanyi eryo eryemanyi, oli n'agamba I am who I am. Ekyo kyekimu ng'omuntu naali soba naye kuba nga amanyi alina powers, abasigadde mwene mwene abatabalabawo. So ndowooza si kya bulijjo, ate era ng'alina n'abamuli emabega. So nze ndowooza mu ndowooza yange ekiruubirirwa ky'okwagala okukabasanya bano tigatika si bwe kyali, naye waliwo ebintu bibiri ebishapinga obulamu. First of all, history. Mbadde ndireetinga ntya n'abantu abali mu layini yo. Bwe mbanga abalala mbadde ndireetinga nabo bulungi, like in a friendly way, nga bwe nkikola tekibayisa bubi. Ebiseera ebisinga nyinza owalirizibwa okulowooza nti bapresenta bonna be bamu. Bwe mbanga abalala abakolanga hafi byakola bannyanguyidde, hafi ki anzibuwalira. Era oyo omuntu gw'otyo gw'osanga agamba oba kano kayita ki? Ekyo nakyo tukiteeke wali. Ekisembayo, Sheebah yennyini yeegeredde agamba nti bw'onkwatako n'olabanga bwe nkugamba nti kimpisizza bubi, sikiwelukaaminze, lwaki osigala olemerako? Kati kiddayo eri bantu babiri nti ono kiyinza okuba nga ababadde bamwanguyira, like not to harass them, naye nga they can joke around. Tusitulayo ku basajja abakulu ng'asoosanga mwala n'amutapinga kabina professor tukikola nekisigala nga kya bulijjo. Wekiba ababadde bamwanguyira, kiyinza okuba teyamanya nti Sheebah ate si kika kya mukazi afaanana ki bw'atyo. Oba ntegeera bulungi. So nze ndowooza bantu babiri abaalema okukwatagana socially, nti nsobola okujja n'ensaaga naawe hafi ne tubaako we tukoma, omulala n'alema okujja okubaamu n'ekigambo n'ekimu kyasaaga nawe okujjamu. So nze ndowooza yes kiri gye ekiri ekinene, naye nze ndowooza abantu balema okubaako we basisinkana okukwatagana. Ono ayinza okuba ekituufu yajja mu bulungi, naye nga waliwo ebintu by'amanyidde okukola asobola okujja yalaba ng'ekiryoke because kalina abalala babadde ng'abeeramu n'abikola nga tekikola mawulire. Kati n'asanga ate swag mama tebimukolera. Kati ate mabega kuba kiringa nga we najja wenzija n'enzigula oluggi ne kikuyisa bubi, kizibu omuntu ku sitecha ye okudde okupuulinga n'agenda bugenze agezaako okukkakkanya nsonyiwa. Kati mu process y'okugamba nsonyiwa tonayongera kunyiiga bunyiizi. Bwe ntunula mu bigambo bya Sheebah ndabamu embeera eyo. Because yekenyini wagamba, I mean, it is your car. Why do you open my car? Ndi mukazi. Kimpisiza bubi.
kati ate ono ye bw'okigamba naye okusinziira bwa describing alowooza naye alina n'ebitiibwa bye. Who are you to tell me that? Kati kiddayo eri nti maybe mu process y'okunyiiga status y'omuntu omu it wasn't recognized. Yeah. Kakati mu process y'okubanga status teyali recognized yalowooza mu bulamu obubwe ye teryasobola muyisa ng'ono bwamuyisizza. Kati byayongera okukola tebyongera kunyiiza oli. So nze mu ndowooza yange naye nze sirabawo kya muntu kwagala taking advantage. Nenze ndowooza abantu babiri balema okukwatagana. Era nze ndowooza era abantu abo ababiri bandifunyeeyo obudde ne boogeramu nga bbo ababiri. Because we tutuuse kati tulaba ani yali ani. Of course kirabikirawo yali ani kirabikirawo. Yeah, naye ndowooza the fact that agezezaako mu protecting anuza naffe tetulina tukitooba bambi we tusimye nnyo. Bantu babiri tebalema okukwatagana bwe ndowooza. Waliwo akafaananyi